Museveni yali asobola okusigala mu gavumenti eri naye yamanya nti alina ekinene kyayagala era n'agenda ye yagenda mu nsiko naye ffe tetugenze mu nsiko tukunga bannayuganda basigaleko ewaka bwe kibanga tekisoboka at least bannayuganda abali mu diaspora mulekerawo okusindikako akasente akawere Uganda mujje sente zammwe mu banka ze Uganda sente za at least zitereke mu kabokisi sente za at least ziteeke ku visa card oziteeke ewantu awalala towa Museveni ga sente nebyo nabye ebintu ebitono mwana wattu n'abakulembeza nti basobola tuyambako kuteeka kutwala information yeyo mu byalo ffe gye tutasobola na kutuuka nosanga abantu nga bye baliko boogera ku kalulu kaddako bannange 226 tweteeketeeke bulungi anti bekyanze niyo agamba atya Shivoni benna babufubyebo bannabyabufuzi kana akadde singa buli muntu addayo kugundi mu kitundu gyava n'akunga abantu be abantu mulekerawo okugula amafuta ga gavumenti muboyikotinga amafuta ga gavumenti muboyikotinga ebibizinesi bya gavumenti muboyikotinga ebikampanizi bya gavumenti muboyikotinga products bya gavumenti ebyo simanyi programs bya gavumenti mubiboyikotinga eyo yokka yengeri gye tugenda okwetaasaamu nze mbabuulira ekindeese wano olunaku olwaleero kwogera ku economic shutdown eno twagala tugiteekemu ebinonoko twagala tugiteekemu ebirungo twagala ebeerenga eri coordinated banaye economic shutdown tekitegeeza being violent mu economic shutdown mulimu ebintu bingi nnyo olina okunoonya buli kintu ekiwa Museveni sente okisannyalaze mukimanyi bulungi ti bano abasajja bafuna sente nnyingi nnyo mu mafuta petrol station zaabwe ogamba otya ssebo tuli ssebo kyeseze eggwanga tuwulire okusooka nsooka okwebaza Masaba yonna gy'oli tusiima emirimu gy'oweereza eggwanga okutakuulirira ate nga tulina kyoli ku nsonga ekwatagana oba nti olina akafo k'olwanirira tulina akafo nti oba oli kansala oba oli chairman wa kyalo obutakoowa okuvangayo buli lunaku n'olambulula ensonga zino senga tuba ne bannayuganda balina endowooza nga bw'olina oba abategeera nga bw'otegeera twandibali tufuna batulengera mangu nnyo gye tulaga eno message yange egenda eri buli munnayuganda amanya gange nze Seeguya Mukasa Kenneth gemanya gange buli munnayuganda yenna waali oba owagira NRM oba towagira naffe abayanira enkyukakyuka buli lukedde nga oli eyo otudde butuuzi abantu balemerwa okujja ku puroguramu nga zino okufuna message gyandibadde bateekeddwa okufuna bagenda bagifiidinga abalala ne badde ne batula butuuzi MP oba kansala najja ku kyo natandika obbagamba social media bye bagamba babawuddisa babajja ku mulamwa simanya muwagire nnyo projekiti za gavumenti zino ezigenda mu maaso emugenda okwekulaakulanya oba wa NUP yalondebwa ku kyalo nga tafudde mu biveeko ne balemererwa okujja okufuna information entuufu tebamanya na bifo bituufu tulina kufunira information buli muntu osanga aliaganaga tebalina watuufu we bayimiridde be bantu abangu oba okujja ku mulamwa leero nayogera kino ekya nayogera kiri kwegamba nga tebamanyi kifo kituufu alina kujja information kiki kituufu walina kukijja nga tebayinaawo ate abafunye omukisa mwana wattu bayiseewo information bebasaba kyekisinga okunnuma okiwulira mu budde buno ekisinga okunnuma oba nekisinga nnyo okuleeta amaziga ku maaso oba ne ku mutima kiri ekintu kimu nti bannabyabufuzi bennyini ne bano abafa aba NUP ababaka muganda wange ababaka 58 ekyo kintu kinene nnyo kitumala bumazi buli muntu okutambuza information mu district gyakulembera oba mu constituency yonna gyali kima mukama wange aba abantu bangi nnyo
ne mwana wattu kimu okunuma nti omusajja omuvubuka ono omuto avuddeyo mulimu agasajja agakulu gotulya nga kufa abadde mu palamenti ng'atudde emyaka kumpi gigenda mu 5 oba 10 plus alemereddwa okumanya nti bannanga omuvubuka ono yeesaddaaka yalina life eyiye era agikuba ebbali ensaba yali yeeteeka amannyo g'empologoma naye mbe otufuka kale tuve ku biri nti oba ki katumukwatibwa ekisa naye mbutuufu ogenda tuuka gy'ali nga tirina wadde n'ekintu kyayinza kugamba abantu nga tekiriiwo naye nga bwemulaba emmotoka emuleeta ku paalamenti wano eno mu butuufu n'ogamba ye tulina gye tulaga naye tetujja kwogera nnyo by'amaziga tunoonye solution kuba ekyo kyo tukitegere nti abakayo batyo bwe bali omulamwa gwange omutuufu gugenda eri muli munnayuganda nga toli kiyamaani toli semanya kansala tolina akafo konna kweyayaanira gwewefuule MP w'ekitundu ekyo oba MP wamwaganya obalagekubo gwe ategedde ensonga girage munno nga bw'ogitegedde tukwata ssente mu bulumi bw'ekiro tuziteeka ku masimu nga tetugenda kufuna wadde ebibi wabula nga twagalayo kiki ekigenda mu maaso ki ekitambudde okiwulira tuyiga bintu wano eno tubibulire bannaffe mwami Masaba njagala okuwa ekyokulabirako kimu nga ngenda ku mulamwa nga nzira ku mulamwa gwaffe bwe nali ku kitundu w'empangaalira sigenda kyogera mannya naye abaami abandyamu olukwe bankwate bantwale ku CM embuya baali basajja baganda naye ng'ekitundu kwe bawangaalira nga tuyina omwala gumaze emyaka 29 nga tegukwatibwangako gumira abantu ne bafiirawo ng'enkuba bw'etonnya omwala ogwo gukuba amazzi ne bagenda agayingira mu nju z'abantu onfuna bulungi omwami yennyini ennyini oyo kiremani w'ekyalo ye yawomamu akakiiko kalinga kanondola buli wembeera kuba nali sikyasuula mu nnyumba nga nsuula bbalibbali mikwano gyange naye nga yanteekako abanondola waawo ensuze nga bannoonya okufa obufi bunze entembeete enjiri y'enkyukakyuka ku kitundu ntabangula ekyalo nkibuzizaako emirembe era ddaaki omwami omusiraamu sigenda mwatuukiriza mannya naye mu budde bwonna nja kuvayo nga teeka mubuulire ensi emutegeere era bannondola mpaka ne bankwata ne banteeka emabega naye nga balemereddwa okukola ku nsonga ezinuma bannansi oba ezinuma ku kyalo kwe bawangaalira bali kakiiko ka kyalo mbwakiyama LC1 bano babulooka wabaerawo ettaka eritundibwa agenda n'ali blocking ono najja n'aligwa n'afuna ka commission yako nga yennyoleza mu kifo ekyo kya babulooka naye nga bayigganya abaana abatembeeta enkyukakyuka ku kitundu so eyo nga tuvuddeyo omulamu oguliwo president gwe yayogedde president message yewedde yabadde loud and clear kati president bandibadde bamujja ne mu mboozi zaabwe ne batambuza eyo enjiri gye yagambye singa buli muntu yeewa omulimu bano abakulembeze abali wansi kubanga nja kubuulira muganda wange ffe tulina gye tutasobola kutuuka naye bano abantu bagendera ddala mu byalo eyo mwami Masabe ekintu kyaba MP okutuuka tebalina batatuuka ekisooka balina ssente balina emmotoka balina amafuta ag'obwereere agaffe ag'omuwi w'omusolo bagayina tebasobola kutuusa ku buku tebasobola kuwa bantu message ya nkyukakyuka nako oba kale bwe kiba kikulemye kuyetinga y'abantu ne baba 5 ku ssente z'ofuna obukadde 28 kinabagamba kunawo akantu katono nnyo akantu akagende katambuza enjiri aba okiwulira kakuole omulimu kateekemu ssente kawe ebyetaagisa ne bw'ogule bodaboda tosalwa kuba oba olwanirira nsi yo